Mukiro ekikeseza olunaku olwaleero Golola Moses of Uganda ayongedde okulaga eggwanga lya Uganda nti akyali w'amaanyi mu muzannyo gw'ebikonde. Golola mu lulwana olubadde lumaze emyaka 5 nga lulindirirwa luggweredde mu lawunda 2 zokka. Mu lawunda esooka bazannye bulungi era ne bamalako yadde nga babadde balaga nti buli omu atya munne. Mu lawunda ey'okubiri Golola akubye Kasumali n'agwa wansi era yakizeeko okulaga nti anuusa omukono, era bw'atyo leefale n'amaliriza olulwano olwo abasawo ne batandika okujjanjaba Kasumali. Golola kawandula bigambo atandikiddewo okuwaga. Kasumali ono simutegedde, ndaba omusajja abadde atambula waliwo akasumali kakonyeemu awo nempuliranga yinki, naye ate simanyi bwe ngenza okuva wansi eyo simanyi kibaddewo, naye omusajja oyo sinnaba kumumatira era mbadde nsaba luno olulwana ndowooza Katikkiro Peter Charles Mayiga yaba aluyita, kubanga w'olunyiriri n'owoolujja akasumali sikategedde. Tubadde tugenda ku barawundi 6 naye kibi nafuna dislocation. Kasumali ye nkyamunoonya era anabira Kasumali mu mukwate olutalo terunnaba kugwa. Gwenoonya ewa Golola namugambye ayinza okuba Kasumali nekujire muti gwokuba ennyono ne guvaako akatiko, kati akatiko kavuddeko naye n'atamanya nti ate omusumali gusobola okweyongerayo. Muzimu kunwana endala ezinyumidde abalabe ye Alex Sekitto atendekebwa ne Golola Moses akubiddwa Abasi Seguya engumi tonzidiranga n'ava mulinge. Nassabo Kenya the Iron Bomber awangalira mu ggwanga lya Netherlands akubye Maraba Emmanuel engumi musosolanda go mu round eyokusatu wamu ne Charles Mulindwa akubye Jamiro Ngobi.